Bannange mwesonyiwa emikwano. Mwagenda kukola muli ku byeyo naye mwesiga nnyo abantu. Kwana mingi naye weesige mitono. Mukimanyi nti omuntu eyatuusizza Hajarwa mu mbeera gy'alimu y'okuba nti yattiddwa era yabuziddwawo mukwano gw'enfanfe gw'abadde akasiba naye. Gwe babadde bapepeya naye gw'abadde atambula naye gw'abadde anyumiza buli kyama kye. Nga ne pini ya mobile money ya Hajarwa mukwano gwe abadde agimanyi. Ye yamuleetedde okuba nti essaawa zino yafudde. Kakati bano ababiri, Mama Kiyumba ne mukwano gwa Hajarwa we baaluka olukwe lw'okutta Hajarwa. Mama Kiyumba kye yasooka okukola kwe kuggyako Hajarwa amasimu ge gonna n'amuggyako ebyempuliziganya nga talina gw'asobola kkubira. Mama Kiyumba yasaba mukwano gwa Hajarwa pini koodi za mobile money Hajarwa kabadde asevingira ssente. Era n'essente Mama Kiyumba yazibbye yazitutte eza Hajarwa. Wano baakola olukwe ne Tata Kiyumba ne bakubira Hajarwa basobole okuba nti bamugya ewaka aveewo bamusange eyo mu kifo gye bateesezza okumusanga ne Tata Kiyumba bamukwatireyo bamuttireeyo. Era missoni yaabwe yali successful. Kakati njagala owulirize bulungi nnyo vidiyo eno. Nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Tutandika butandisi. Olukwe olwa Mama Kiyumba okutta Hajarwa yalukola ne mukwano gwa Hajarwa nfanfeewe. Vidiyo yiyo. Nga omutemu ng'akubira Rania gwe yali asindise mu kapoluumu asooka yeetugula ave waka yaleeta abantu be babuzeewo Hajarwa ng'agamba Rania okuuma ekyamaziba omumwa tobaako ky'oyogera ono omukyalo omutemu ng'agamba Rania kubanga baaliwo ewaka abantu basatu Rania n'ono omwana eyabuzibwawo n'ono kennyini omutemu. So no omukyala yali akubira Rania ng'amugamba tugenda kuyitira awo bano bazze tukupiikinge. Nga bamaze okuggyawo Hajarwa olwalyoka akomyewo n'omwana ono aleme kukitegeera gye bamututte Rania. So neno odi esoose gye ngenda okusooka okuteekawo deni we tugimala tudde wali we twakomye muwulire bulungi Rania nga annyonnyola buli kimu musobole okukitegeera. Bano bali mu kuzo kati bali kujja. Bali kujja. Mwawe tumutwale. Then nga baba bali kunkomyawo ngenda yitawo nkupiikingi tudde. Kale ngenda ku deportation. Naye njagala osiba akamuwulidde. Esimu yongikebedde. Kaakati abawulira odi eyo nga bweri tetunnagimalayo. Gwe yali amubuuza nti ogenda mutwala ku deportation yali amubuuza ogenda mutwala ku deportation ajala n'amugamba nti ye ngenda mutwala ku deportation kyataakola tiyamutwala ku deportation kubanga ku deportation taliyo. Tiyamutwala ku deportation kubanga ensawo ye yasigalawo ewaka nga bwe mujja okulira audio zonna ensawo ye yasigalawo ewaka ono omwana bwe yamugya mu kapulumu gye yali amusindise yasangawo ensawo y'omwana ewaka n'abaaya n'amasimu yagamuggyako omwana era audio mugenda giwulira yonna n'abuuza ono nti omanyi password ye sente eziriko nziggyeko yamugamba kuuma ekyama. Tutandise. Kale then nga baba bali kunkomyawo ngenda yitawo nkupiikingi tudde. Kale ngenda ku deportation. Naye njagala osiba akamuwulidde. Esimu yongikebedde. Amasimu ngasigaza gonna. Manyi password ya mobile money? Erimeka. Bikira mu banja. Nagisevinga mu simu eri awo waka nakujjanjira simu ey'okubingira. Kale. Naye nga sente zirina mu mobile money. Nzadde kwebiri n'enje yansindikidde emitwalo. Kale. Mumutwala ku deportation n'angamba nti ye naye ngenda kumuggyako amasimu nambuuza omanyi pini koodi ye ya mobile money namugamba ngimanyi n'angamba gimpe namugamba nagisevinga mu simu yange eri endala ate nagirese waka n'angamba kale kati nali nina ogimuwa nga nzizeeyo waka
nze kasita yaŋŋamba nti agenda muggyako amasimu nina gwe nakubira essimu ne mugamba kubira tata Kiyumba waffe omugambe nti omuwala bw'ati ne bw'ati gwe yayagala amukubira aveeyo ewaka afune gy'alaga oba agenda ng'agenze ku pakaala agenda waffe omugambe nti omuwala bw'ati ne bw'ati gwe yayagala amukubira aveeyo ewaka afune gy'alaga oba agenda ng'agenze ku pakaala agende tabaako n'ekintu n'ekimu kyakola kyakwata bira essimu ng'akubira papa essimu nga papa essimu ng'amugamba ng'asooka yeegaana ng'amugamba sirina muwala gwe njagala biki ng'oli ng'amukakasa ng'amugamba nti ekituufu kiri nti omuwala wamwagala n'abimugamba byonna n'amugamba wekiba kituufu nga ddala baatuguddemu ate sisobola mukubira naye kankuwa ennamba y'omuwala okole ki omukubire ng'agimuwa ng'oli akubira omuwala kati baali bakyayogera ng'amugambye nti fuluma ogende essimu neekutukako omulundi gumu kitegeeza awo mama Kiyumba alabika yamuwulira ng'ali ku ssimu oli n'addamu n'akuba nga ono takola ki nga takwata n'addamu ogikubako nga teriiko kati nze nziramu nga nkubira mama Kiyumba essimu nga mugamba bampita kuba naye nfunye kana akalimu kendiko kati nga mugamba eyanfunidde akalimu angambye ansindikira driver mutuuseewo okunkima ngamba tujja kati nga mukubira nga ziwera ssaawa 5-6 nga nziramu nga mukubira nga bali bantadde ku pressure kati bwe mukubira ne mugamba jangu onzize kati bwe tutuuka ewaka twatuuka simu mpaka lwe nafuluma ennyumba nga driver ali wansi nafuluma era ndi ku ssimu saayo saddamu kwogera naye naye bwe natuuka mu luumu yaffe asanga nnongoose bulungi agirongosezza obuliri abwaze kati ekyanneewuunyisa nga gwe yaŋŋambye nti amututte ku deportation nga ndaba ensawo ze zonna weeziri n'ensawo y'oku mulimu nga nayo weeri awo abbaaya ye nga kweri ku luggi we tuteeka abbaaya kuba ffe twaliwo babiri nze n'omuwala ffekka babiri nesibigenderako nnyo we natula mu mmotoka n'entandiko kirowooza ne ŋŋamba naye Hajjara bw'abanga ddala afulumiddemu ki afulumye talina abbaaya ne mbaako ne gwe ŋŋamba kati oba ate gwe nagamba nange yafulumya information n'atandika otambuza gundi omukazi nanneetikka naye byebyo bye mmanyi okusinga eyali yafunira oyo Hajjara omulimu waliwo Dalala yali mulala naye nga mama Kiyumba waffe ye yakola ki ye yamufuna era oyo Dalala yajja ewaka n'amukima era yamugamba weetegeke bali mu kujja kukima kaakati bannange Esther gwe muwuliramu Esther ye yabyegaanye Rania yavuddeyo n'agamba nti ne Esther alina kyamanyi abeeko kyayogera Esther n'abyegaana byonna nti talina kyamanyi oli ng'amulumiriza nti olina ky'omanyi naawe obimanyiiko kati yeno odi eya Esther sigenda gizannya kubanga mpanvu nnyo Esther olimba weŋŋambira nti olimba nze kennyini nakugulira airtime in fact simanyi bwe babigula batya ebyo ebya zeyini banagenda ku pakala namuwa kiteriyano ne batemako 49 kitegeera ne bagamba mbuno simanya oba zibeerako minutes neki oba babiyita batya ebyo ebya zeyini kitegeera nze kennyini nali ne Hajjara nga tugula oyo airtime babanga Esther agamba nti no muwaayiriza ali ready okusitandinga nga tugenze ne mugundi ne mu masimu nga birandaze ne polisi n'ebiyingiramu ne bakwata mu masimu tewayogerako ne mama Kiyumba
kiranga ennaku z'omwezi 14 tewafuna ku airtime ku simu yo, will you stand or we defending? Then nange audio ezo zenyini zinalikodinga mu makiyumba bakebere esimu simu yange nga si audio just nenga yali phone call. Then abadde ready n'ogenda ku embassy, but they lied to me. I don't know whether abaningi obachi, because nze nava ne ku mulimu juzi ku Saturday kiro kitegeera nenzija nga manyi ku Sunday tugenda ku embassy, sina kye nalabye. Nze wendi niyo bagamba nti police eze n'enkima, I'm ready to go back home, naye nga amazima gasigale mazima. Esther bobangwa sente zikusingidde buli kimu, it's okay, but God will judge you. Ate Katonda ajja kusasula na kinene. Bannange vidiyo ekomyawo ku nsonga za Esther. Tunoonya Esther, buli amutulabiddeko baako ky'oyogera. Zikomyawo ensonga za Esther, naye tuli mu kumunoonya. Obwe bujulizi obwakalabikawo.